bwekibanga bwagamba no story singa nagitegedde dda sandi gikoze bwabanga bwagamba nti Kings banti oli musajja wange nnyo amawulire hasi malungi eri saidi ya King Saha wetwogerera hasaawo zinene embeera eyongedde okutabuka wali ewuwe nakawuka mu mansioni ye wetwogerera saawa zinene poliisi wamu n'ebitongole ebirala bimunoonya lwaki omukazi sirimu finally bino byo bikabya amaziga blackmail oba nedda naye nga tetunagendayo akavidiyo kano mu mutima mulungi mbadde nsaba okampeleka like wenkasotambula katukira obona abandiyagadde okumanya kweno information naddala hatimu King Saha njagala kumanya gwe oli ku side yani mukyala oba King Saha olunaku olwaleero oyo mukyala asobodde okuvayo ku live y'omukulu singa asidi era wetwogerera saawa zino omukyala atugambye muno omukulu King Saha yibaka naye oluvannyuma lwakuva kuzimu kuzituwa zabadde akola ennaku zino oyo mamulabako ibanda ne mulabako embalala akapeeka walala wangi nnyo era ono omukazi navayo nagamba nti no omukulu King Saha weyamala okumwebakako mbu yagaana okumuwa results ze ezasirimu King Saha yamugamba bugambi genda otandike okumira pepu kyokka nga ate King Saha mbu yamuwako just emitwalo 10 pepu kigambye kubanga ya mitwalo meka 20 mbu mukazi we wagezako kubeera nga inboxing oba akubira King Saha kolaki mujjako kati mbu omukyala atidde ayinza obanga ayina sirimu oluvannyuma lwa King Saha okuvayo nagamba nti no agende atandike okumira pepu nga gwe omulabi w'omwana boyugi kikyolowooza ku zino ensonga King Saha bagezako mu blackmailinga oba just politics w'ennyimba bwekibanga bwagamba no story singa nagitegedde dda sandi gikoze bwabanga bwagamba nti Kings banti oli musajja wange nnyo ali King Saha mukwano gwange nnyo ng'akwata omwana ng'alisega sirimu kati abaana bawala kibebaka n'abasajja nga tebamanyi status zaabwe. How can you sleep with a man? Yes. Ng'ate ogamba nti story ogivaamu ng'olina obwongo obusobola ogidifendinga kuba eri right okudifendinga. Kati katubabuuza abaana ab'obuwala. Kati obwongo abugumye. Obuzibu bwa Namukasa nawe yakola submission nanti obuzibu obuliwo buli bwe buti. Defending omuntu. Bwengezaako defending omuntu bagamba nti bampadde ssente. Zirye. Sinnalye wadde ebisatu. Zirye. Kati bwesanga nga waliwo akuba mmoze. Bwe mu defending sifaayo ku ng'anti oba ganja tugende mpola kati kansooke embuuze kati kansooke embuuze soko osirike kanjogere nze mbuuza nga Namukasa ku bwongo obwange omwana omuwala ofuna otya amaanyi n'obumalirivu n'ogenda ew'omusajja oba n'akutwala mu loogi ne weeyambula ne mugenda mu kaboozi k'abakulu naye nga tomanyi status ya musajja temukozesezza bupiira oba n'obuvunaanyizibwa anti kyekyo kyendi kugamba oba n'obuvunaanyizibwa kale tukitwale nti tokozesezza kapiira oba otya nga tomanyi status ya musajja tokozesezza kapiira ne mwegatta kati kitwale nti kinguddeko kubanga bibeerawo kati mukozesa obupiira waliwo omusajja w'otuukaawo ng'olaba akapiira kali wali mu drowa naye ng'okalaba nga akali eggulu ng'oyagala welcome to Mulago sente ntono yakusabye kakati wagenda okumira pepu lwaki tewamuyita nemwekebeza at least notamira pepu just newentreatinga infection amazima gali nti bakuwe sente bambi nyamba nfune results zentufu nemegenda ku pepa yangamba kyekitufu genda ku pepa ngenda kuweereza message era nangamba genda ku pepa bobo disibwina ngandizi screenshot nze kuba ayinza zidiretinga kakati mirira wo pepa Saha nkugamba genda ku pepu talina budde. Allahumma swali. Genga ne mira pepu era ncha muliko. Saha kwali ajja kutwala kugolo kwampoka.
bwe yali amulya yasooka kwebuuza ku mmwe mwasamire talina byagenda mutwala mu kooti ku manyoko. Abantu bakwata abaana ba bendi ne babeebakako babasiize ebirwadde amutwala mu kooti. Oba mukubire mbeerako mukubire kamukubire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa. Okuva edda n'edda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteeddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oluseeka waffe yasadde n'omu ku bakulembeze tali musiraamu. Naye abantu baayogedde, abavubuka ne boogera, soogera ku maseeka baayogedde, naye njagala twogere ku bavubuka abatalina kumanya, abamu ne batandika n'okuvuma. Naye tugamba baffe atali musiraamu okujja mu muzikiti n'asaala, kikkirizibwa oba tekikkirizibwa? Okusoma sharia, okusoma eddiini, twetaaga okusooka okulaba nti nno kivaawa mu ddiini oba mu mulirimu. Ekisooka, mu biseera bya Nabbi waliwo abatali basiraamu abaayingiranga omuzikiti nti weebali. Musajja Nabbi yamuleeta nga si musiraamu, namusibaawo n'abeerawo nnaku 3 ng'ali mu muzikiti nga si musiraamu. Ne babeerawo nti abaffe atali musiraamu, wa in ahadun min almushrikiina istajaaraka fa ajiru hatta yasma'a kalaama Allah. Omushiriku sina muntu nti mukristaayo oli nga agatta ku Allah, wabeera azze ng'alina kyakusabye, muleete omuwulirize ebigambo bya Allah, musomere Qur'an, awulire ku Qur'an. Ekitegeeza asobola okuyingira omuzikiti, ekitegeeza asobola okuwuliriza Qur'an. Ebibiina birina obujulizi era teryagaana. Ekibuuzo ekiriwo, akkirizibwa atali musiraamu okuyingira mu layini esooka asaale? Tugamba kikkirizibwa olw'okuba abamanyi bagamba hali al-kuffar mukhatabuuna bifuruu'i sharia, nti abatali basiraamu